mu butoni nyira bwomwe kati olabikoze enkweyo ezaka soda ng'oyingidde kwata. Oyemeramu okwogera ng'osabuka kati ompe 2,000 zinyambe. Kwata ezo 2 nzikuwadde. Weziba tezikumala zino ziyinza okuyingiza ate mwe musasula ezisukka 5. Okitegera? Patu wembanga basiga banga ngabulula. Kwata. Ezo meka. Mutwalo. Ezo meka. 2. Mbadde nkusaba. Ejemeka. 3. Omuntu omuwe nga teyogedde ebigambo bingi. Okitegera? Yongera taata. Ezo meka. N'omanyi bagamba abagagga tebazira. Ne zino zigatteko. Toyinaamu ate nja zikujjako. Abagagga tebazira leeta. Kati mpa sente zange. Omugagga tazira. Obwo busente kunzi. Toyinaamu sente ate omanyire ina sinsi kasamba. Obwo busente kunzi. Kati lwaki ompa wonzijjako? Buno busente kunzi. Ezo meka. Ne kano okampadde. Ezo meka. Musajja wattu nkusaasidde. Kanzitwale ate owaaye. Kati zino zigatteko kuba nkimanyi ojja kundabiriza omala ozirondewo dduke. Kati mbadde nkusaba ekintu kyemu. Eyantuma Patrick yalina ensonga lwaki. Okitegeera? Yasagaludde mu kumpita Patu. Twavaayo dda. Chapter yakyuka. Kati musajja watunze nkusaasidde. Kati obaddeeyo mu byalo ng'olima bisaka, olima nnimbi. Ofune obusente ojje okyalenjinga. Kakati kawungeezi ewe ebintu byange ebigenda okujja. Kawungeezi